Bino byenkugamba bibaddewo nga bukya olunaku olwaleero n'Israel ebikakasiza. Mpuliriza nzikiza bukiza mu kaseera kano osobola okubanga njolekera eddwaniro njolekera eggwanga erya Islamic Republic of Iran njolekera eggwanga erya Israel nga tutandikira mu kibuga okuli Jerusalem, ekibuga Tel Aviv, ebibuga ebirala nga Shimona n'ebitundu ebirala Beit Shemesh, ebitundu ebyo mu mambuka g'eggwanga erya Israel naddala mu maserengeta g'eggwanga erya Lebanon. Twogera ku bitundu okuli ekitundu ekya Beirut n'ebitundu ebirala ebiri ku nsalo z'eggwanga erya Israel n'eggwanga erya Lebanon. Gwe munnange ampuliriza ate tugenda kubanga twolekera ebitundu ebirala omuli ekitundu ekya Kuwait, mu kibuga Kuwait eky'eggwanga erya Kuwait, ate nga tugenda kubanga twolekera ekibuga Riyadh kya ggwanga lya Saudi Arabia, twolekere ekibuga ekimanyitwa nga Dubai n'ekibuga kya Abu Dhabi, tubeere nga twongera okubanga tumanya ebirigenda maaso mu bitundu ng'ebyo, so nga ate tujja kukwateko tubeere nga tubaako ebitundu bye twongera okubanga tumanya, era nga mulega ennyongera okubanga nfuna omulungi ampuliriza ku Radio 4 ensunsuzi eggwanga erya Israel yongera okubanga lirwanagana n'emizinga gy'eggwanga erya Islamic Republic of Iran, era nga enkya y'olunaku olwaleero sawa zibadde 12 obugombe bwongedde okubanga buvuga mu bibuga ebiwererako ddala masekati g'eggwanga erya Israel, era nga oluvannyuma lw'ebyo byonna tuzeemu okubanga tuwulira okubaluka okw'amaanyi ennyo okwakawulirwa mu kibuga Tel Aviv, ng'ekyamazima kiyinza okubanga interception obanga interception kukwata n'okubaka egimu ku mizinga egikedde okubanga gitolontoka okuvaako mu kibuga Tehran eky'eggwanga erya Islamic Republic of Iran erigwa omulungi ampuliriza. Era mu kaseera ke kamu nyongedde okubanga nfuna amawulire ag'enjawulo agalaga nti waliwo okubwatuka n'ebifo ebikubiddwa emizinga gy'eggwanga erya Islamic Republic of Iran newankubadde nga Iron Dome, David Ceiling ne Arrow 2 ne Arrow 3 nga ze air defense z'omusajja omuyizaayi zigezezaako okubanga zibaka egimu ku mizinga gino, naye ng'oboolyawo batugambye nti okubwatuka kw'emizinga kino n'ebipapa gy'ebisinga bivudde n'ebeera nga bigwa ku bizimbe ebimu ne mu kibangirizi mu bitundu eby'e Tel Aviv nga ly'eggwanga erya Israel eriggwa omulungi atuwuliza, newankubadde nga amawulire agasinga gabadde gakyagezaako okubanga gatulaga nti yo Israel egamba emizinga gino n'ebipapa gyo by'emizinga kirabika nga byandibanga bigudde ku mabbali g'enkingizi z'ebitundu ebitaliimu nnyo bantu, naye oboolyawo kiyinza okubanga kiraga nti kukweka mawulire nga kyandibanga egimu ku mizinga girabika nga gibaddeko ebitundu bwe bagenze maaso n'okubanga bakuba mu kibuga Tel Aviv eky'eggwanga erya Israel eriggwa omulungi atuwuliriza. Era mpuliriza getwongera okubanga tufuna okuvaako wali mu ggwanga erya Kuwait, twongedde okubanga tukakasa nti mu bulumbaganya eggwanga erya Islamic Republic of Iran basobodde okubanga bakola ekiro ekikeseza olunaku olwaleero. Tutegeddeko nti oboolyawo essengejjero ly'amafuta ag'eggwanga lino erya Kuwait erimu kwaga gasinga okubanga g'amaanyi bali Terminal Al Mahdi Oil Refinery munnange lisobodde okubanga lirumbibwa etundutundu erimu, era tulabye nga liteta n'ogukka ogw'amaanyi okwongera okubanga munnange gutuntumuka mu bbanga nga kivudde ku drones Shahid ez'omusajja omwera n'emizinga egikasukiddwa mu ggwanga erya Kuwait ku ssengejjero ly'amafuta limanyiddwa nga erya Terminal Al Mahdi Oil Refinery. Ali erigwe omulungi atuwuliza era agenda maaso n'okubanga atugoberera, era mu mbeera yemu twongera okubanga tufuna amawulire nti ekyamazima essengejjezo libadde likola mulimu gwa kulaba nga likenenula n'okubanga lisengejja amafuta, era nga lira Iran weesobodde okubanga erumba essengejjezo lino. Tukitegeddeko nti ogutundutundu oguwongedde okubanga gufuna damage guwaliziddwa abakulu n'abakungu okuvako mu kampuni eno okuba nti munnange baggalawo oboolyawo emirimu gyabwe n'okubanga balanga ekibeta force majeure nti oboolyawo kampuni tekyasobola kubanga ebeera n'obusobozi obusobola okubanga butambuza emirimu gino mu kaseera kano, era nga kampuni erabika nga egenda kumala akaseera kagere nga tekyakola. Era bugenze okubanga bukya olunaku olwaleero ng'eggwanga erya Islamic Republic of Iran lyongedde okubanga lirumba amambuka g'eggwanga erya Israel, ng'era nga tukitegeddeko nti ekibuga ekimanyiddwa nga ekya Haifa nga kino kimu ku ebyo ebibuga ebisinga okubamu ebintu eby'enkizo naddala amafuta ne gas mu ggwanga erya Israel gwe basinga okubanga bakozesa. Tumaze okubanga tukitegerako nti erimu ku masengejjo g'amafuta mu kitundu kino ekimanyiddwa nga ekya Haifa abasajja aba Islamic Republic of Iran basobodde okubanga basindika ezimu ku missiles enkambwe, ezimu ku ezo kwe kuli ya Khurramshal Emadi n'endala bagita eya Fatahatu, era nga asobodde okubanga zi impactinga ekenenuliro oba essengejjo ly'amafuta mu kibuga Haifa eky'eggwanga erya Israel, era nga nayo tutegeddeko nti omuliro gulimu kubanga gutuntumuka ku kkolero n'essengejjero ly'amafuta, ng'ovudde ku kyokuba nti gino gibadde mizinga buzinga wala tegibadde mizinga egikoseddwa. Eggwanga erya Israel bwe bagezezaako okubanga bakuba emizinga gino kigambibwa nti gizadde bwe bayita munitions oba bubombo butonotono bwe busobodde okubanga butonya ne bongera okubanga bukosa n'okubanga butulikira ku ssengejjero ly'amafuta mu kibuga Haifa. Wakati nga Benjamin Netanyahu Prime Minister
w'eggwanga erya Israel asobodde okubanga ekire kikeso olunaku lwali ayogerako ne bannansi b'eggwanga erya Israel sako n'ensi yonna n'eggwanga erya America avuddeyo n'ayongera okubanga akangaza n'atendereza omulimu ogw'amaanyi gwasobodde okubanga bakola wakati w'eggwanga erya Israel n'eggwanga United States of America mu kye balangiranga Operation Epic Fury era bw'atyo n'ayongera okubanga yeewaana n'agamba nti kye bakoze eggwanga erya Iran enkoko ekikola baana era ategeeza nti embeera eno yakugenda maaso n'okubanga eringa bweri era n'atendereza eggwanga erya Israel agamba nti kakati lifuuse eggwanga likabeja mu kyondo kya Buwarabu Middle East era n'okuba nti litandise okubanga lyogerwako mu mawanga okwetola ensi yonna nti Israel kakati efuuse eggwanga erikyasinza okuba ery'amaanyi mu kulumba wabula bino byonna nga abyogera Iran eyongedde okubanga enyikiza n'okubanga etukiza ennumba zaayo abalabyeko n'agawe bagamba nti eggwanga erya Iran lirabikanga lyongedde okubanga lifuuka ekyewalwa oba ekyo kye bawalula kubanga buli omu nga America yakavayo n'eberangerangera ne Trump abadde akolanga zi interview n'ategeeza ensi n'ensi nti eggwanga erya Iran bongedde okubanga banafuya eggye lyabwe ery'omu bbanga sako eggye lyabwe ery'empingulo ery'oku mazzi era nti ekidiridde kakati ennyonyi z'omusajja America zongera kubanga zetayayiza mu bwengula bw'eggwanga Islamic Republic of Iran nga Iran tekyalina air defense system kubanga bakuba ennyonyi zino wabula olunaku olw'eggulo mpaka okutuuka olunaku olwaliro Iran ekoze ekyafaayo bw'ekoze ennumba ezibadde tezinnaba kubanga zirabwako mu kulumba eggwanga lya Israel wakiri mu ttaluno olumaze sabbiiti 32 tumaze okubanga tukitegerako nti Iran bakoze wave 14 mu kiro kimu oba mu lunaku lulamba okuba olunaku olw'eggulo mpaka ekyekikeseza olunaku olwaliro nga gwe mulundi ogusyasinza okuba intense obulumbaganyo bukyasinza okuba obw'amaanyi okolebwa ku ggwanga erya Israel mu lunaku olumu ennumba 14 era nga ennumba kumpi buli lulumba olubadde lukolebwa wakiri wabaddewo impact ewulirwako mu kibuga Tel Aviv n'ebibuga ebirala eby'eggwanga erya Israel era mu bulumbaganyi buno okumanya bubadde bwa mutawaana nyo tumaze okubanga tukitegerako nti ennyonyi y'omusajja Omumerika emanyiddwa nga F-35 enono nga ya 5th generation eri ku mulembe guli oguliddawo erina tekinologi ow'amaanyi terwanangako n'ebeera nga efunayo obuzibu bwonna wadde okusoomozebwa n'okubanga ekubibwa mu ntalo zonna ya America zeegezezaako okubanga erwana ng'erwanyisa obutujju ng'ekola ebikwekweta ebyenjawulo mu mawanga ag'enjawulo ennyonyi yabwe gye bayita F-35 yennyonyi gye babadde bakyasinza okubanga beesigamu okubanga batuma ekola obulumbaganyi n'okubanga erumba enfees ez'enjawulo ebadde successful and effective era nga ebadde ekola precision strikes ku nomba eggwanga erya America gye babeera batumye mu ggye lyabwe ery'omu bbanga libeta erya USAF oba United States Air Force saako erya IAF Israel Air Defense oba Israel Air Force munange tumaze okubanga tukitegerako nti mu bulumbaganyi amawulire amalala galaga nti ziyinza okubanga F-35 bbiri ze zikubiddwa wabula okusinziira ku Central Command ekitebe kya America ekigaba ebiragiro by'okulwana kikakasiza nti ennyonyi yabwe emanyiddwa nga eya F-35 erabika nga erumbiddwa kamizayiru k'eggwanga erya Islamic Republic of Iran n'efuna obumogo wabula pilot bamugyemu nga tannaba kubanga afuna bisago n'abeera nga ajjanjabi wali mu mbeera nnungi wabula yo Iran ng'esinziira ku ggye lyabwe n'ekitongole ekivunanyizibwa ku kukuuma obukulembeze bayita ekya Revolutionary oba Islamic Revolutionary Guard Corps bakakasiza nti ennyonyi eno bagikubye n'emizayiru yabwe emanyiddwa nga 358 wabula amawulire amalala galaga tegannaba kubanga gakasibwa nti kyandibanga si eyokka waliwo ne F-35 endala ekubiddwa bino nali nabikuwa sabbiiti eziyise nga nkutegeezaako nti eggwanga United States of America kirabika nga bakafiirwa ennyonyi eziwerako n'eggwanga erya Israel wabula nga mu nnyonyi ezo mwalimu drones wogatte za America n'ez'eggwanga erya Israel mu ttalo lwabwe n'eggwanga erya Iran olwatandika nga 28 eziwerera ddala kumpi 11 eggwanga erya Iran nga lyewaana olunaku olw'eggulu emikutu egisinga mu ggwanga erya America bavudde ne babeera nga bakola alipoota ne bagamba nti America yakafiirwa ennyonyi ennwanyi 16 nga mwezo mubaddemu ennyonyi emanyiddwa nga MQ-9 Reaper agenyongera okubanga nfuna mpuliriza ku 103.3 Radio 4 ensunsu zine 10.7 Radio 7 era kale abijukulu bw'obukama bwa Kabarega ekyamazima embeera eyongedde okubanga yeeraliikiriza amawulire gongedde okubanga galaga nti olutalo bwe lweyongerayo wakiri sabbiiti ne luweza omwezi ogusooka n'ogwokubiri America Israel kyandibabeerera kizibu okukuuma obwengula bwabwe n'obwengula bw'abanywanyi olwa air defense systems zaabwe ezongedde okudepletinga okukamiza n'okubanga ziggwerera n'okubanga zikendera ampuliriza era tugoberera Iran evuddeyo n'ebeera nga yeeyongera okuwera bagamba nti babadde bakozesa missiles ebikadde babikola myaka gya 679 mpaka 12 kakati bagamba nti bannaba kubanga bakwata ku bika bya missiles empya zibalina era nga bagamba nti missiles ezo zatandika okubanga zikolebwa okuva mu mwaka gwa 2013 nga betegeka olutalo lwa America n'eggwanga erya Israel kakati bagamba batandise okubanga basaba okulula kino kigenza okubanga kijja nga Iran nkawunyo ng'omususa oluvannyuma lw'eggwanga erya Israel okuvayo ne beewaana nga babatidde General Suleiman Reza ayabadde akulembera ekibinja kyabwe ekyamaje ekimanyiddwa nga ekya Basij getwongera okubanga tufuna Iran nkambwe Mujitaba Khamenei awadde ebiragiro agamba bongeremu kukuba n'okulumba era nga amaje gagambye nti wampa ssebo aga Islamic Revolutionary Guard Corps
Iran eyongedde okusiba ebyokulwanyisa emizinga nga bagisibako bomu ezitoba ku kilo babadde bata emizinga gino babaita munitions oba cluster munitions bobomu butonotono oba busibidwa mu kiganda ne bugenda nga busamukira mu banga nga buli mu kilo entonotono kati Iran nga bafuna ebiragiro ebya Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Hossein Khamenei bongedde okutekako ebizito impact zeyongedde mu ggwanga erya Israeli ekyamazima olutalo we lunaggwera bingi betugenda okumanya mbadde tebunnaba kubanga mumanya naye obulumbaganyi bw'amaanyi eri eggwanga erya Israeli bwamujjirano nga kiba kiraga nti Iran erabika ekyusizaamu ng'eyongedde okubanga ekosa ku missiles ekika ekirala era bino byonna nga Iran ebyogera waliwo amawulire gennyongedde okubanga ndaba nga kirabika obusajja bukyayina emizinga mingi egitanakubwa newankubadde nga America ebusuddeko bomu eziwera. Mpulizanga olutalo okubanga lugazi ebyowawaatiro getwongera okubanga tufuna okuvako mu ggwanga erya Syria abasajja baali basirikira edda nga balwanyi bawagirwa eggwanga erya Islamic Republic of Iran balabika nga bandyegatta ku lutalo luno ne beegattako aba Hezbollah n'abasajja ba Houthi era nga olunaku olweggula emikulu egisinga mu ggwanga erya Israeli gyategeezezza nti obusajja obuwagirwa eggwanga erya Islamic Republic of Iran nga busangibwa mu ggwanga erya Syria bwakasuse ebizuka 19 birambirya nga boolekeza enfo ezirimu amagye g'eggwanga erya Israeli oba Israel IDF positions mu bitundu ebya Golan Heights oba mu katundu Israeli keyajja ku ggwanga erya Syria mambuka kumpi n'ensalo yabwe n'eggwanga erya Lebanon buba buvanjuba bwa ggwanga lya Israeli mu mambuka wabulanga bugwanjuba bwa ggwanga lya Syria ate ng'ebeera ntandikwa oba olyawo nga maserengeta ag'obugwanjuba ogubuvanjuba bw'eggwanga erya Lebanon. Kakati amawulire gongera okubanga galaga nti wali n'omuyalumiziddwa mbajasi b'eggwanga erya Israeli naye nga mu bitundu ebya Golani mu nfu z'eggwanga erya Israeli olunaku olw'eggulu abayeekera oba bamukwata mundu abawagira eggwanga erya Islamic Republic of Iran nga basinzira mu ggwanga erya Syria bakoze obulumbaganyi ku magye g'eggwanga erya Israeli abadde beteeseteese okulumba munda mu ggwanga erya Lebanon okulaba nga balanagana abasajja ba Hezbollah. Genyongera okubanga nfuna omukutu gwaguyita ogwa Al-Mayadini okusinzira ku munnamawulire agamba nti ekyamazima obulumbaganyi bweyongedde okubanga bukolebwa mu nfu za eggwanga erya America naddala ku bitebe babula okuba nti air defense system ezimu zongedde okubanga zikubibwa n'okubanga oboolyawo radars eziyinza okubanga zibalabula nti obulumbaganyi buzze zongedde okubanga zikeewa n'okubanga zinafuyizibwa. Genyongera okubanga nfuna okuvako mu ggwanga erya Iraq abasajja abawagirwa eggwanga erya Islamic Republic of Iran nga balwanira munda mu ggwanga erya Iraq bakoze obulumbaganyi ku nkambi y'eggwanga erya America emanyiddwa nga United States Victory Base eryanidde ekisawe ky'ennyonyi mu kibuga Baghdad kyagwanga lya Iraq. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyayogeddwa Prime Minister w'eggwanga erya Israel Benjamin Netanyahu bibi abamu gwe badde balowooza nti ayinza okubanga atakyalabikako nti oba n'obutambi bwafuna yoleka bwa AI ekiri ekikeeseza olunaku olwaliro eggwanga erya Israel n'eggwanga erya America bazzeemu okubanga bakola obulumbaganyi era ng'ebifo bina mu ggwanga erya Israel mu kibuga mu ggwanga erya Islamic Republic of Iran mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Tehran wabuliddwayo okubwatuka kwa mirundi nga 4 mu kibuga kino ekya Tehran. Era mu kiro ekyolwaliro nga womanyi nti Iran erabika nga amawanga galiraanye wanira egakwatanga kakota omukutu gwa Al Jazeera gututegeezezza nti eggwanga erya Bahrain likedde liri mu kulwanagana n'emizinga saako drones okuvako mu ggwanga erya Islamic Republic of Iran ezibadde zikasukiddwa ku ggwanga lye limanyiddwa nga erya Bahrain omulungi ampu bin ain liiso ku liiso. Gavumenti ya Iran bwe yalangiridde bw'oyonoona amafuta gaffe naffe nga twonoona agago oba ago goyinamu omukono ategeeza na America na Israeli oba banywanyi bwe mu America bases esinzireyo okutulumba naffe tugenda kuba ezimu ku nfo zammwe. Iran erumbye eggwanga erya Saudi Arabia olunaku olwaleero ewekire kikeseza olunaku olwaleero era enfo nnyingi ezikubiddwa naddala ez'amafuta okuli ne Aramco. Ntegeddeko nti amasengejjera agamu gongedde okubanga emirimu gisannyalala. Saudi Arabia ekangaza netanakatambi egamba nti ekoyo obugumiikiriza butandise okubanga bukendera ku Iran okugirumbanga entakera. How ridiculous. Kyokanga ennyonyi zonna eza America zisinzira mu ggwanga la Saudi Arabia ku besi yaabwe eya Sultan ne banywa amafuta kibaita refueling ne bagenda ne bagagabira ennyonyi ezisinzira mu bbanga ne zikuba eggwanga erya Iran. Kati Iran egamba nti kamuwati meyi otaliya mama nnyabo lwaki tetuddayo twongere okubanga bino tubifuna kankyuse ne ku mudigido wa sejja kubanga nkuwa kubanga mbawuliriza nammwe okumpuliriza nga mbebaza nammwe okunneebaza nga mbaagala nammwe okunjagala. Twende Radio 4 ensonso 103.3 ne 10.7 bya Radio 7 yabajjukulu abakabarega abanyoro mwenna abitu
mwebali kubanga mutuwuliriza 102.7 Radio 8 Radio Woma tusizira mu kibuga Masaka ne tusaasana awonna nitufukamiza buli mukutu oguli awo zizino zolekera 30 ezeganye sawa enyanzi kizatuberenga tulumba atongera okubanga tutalika Egwangereza Mikiri Republic of Iran ampuliriza bongedo okubanga baisa statement enchayo lunaku olwaliro nga bagamba bwe bat Islamic Revolutionary Guard Corps missile production continues even during wartime with sufficient stockpiles available without any concern. The missile industry has reached its highest levels. There are surprises coming for the enemy and that the battles as they progress will become more complex and intense. Amajege gwanga agavunanyizibwa okuuma Islamic Revolution gebaita Islamic Revolutionary Guard Corps mu Gwangereza Mikiri Republic of Iran bavuddewo ne bayiranga batakaka bongedde okubanga bawera enkolokoto bagamba nti eggwanga lirina lyakwongera okulaba nga lifulumya emizinga ku speed eya waggulu ku speed eya iriri newankubadde nga bali mu kaseera ka lutalo era nga bagamba kaakano okusinziira ku bakozi abakola emizinga gy'eggwangereza Mikiri Republic of Iran bongedde okubanga bajjuza amakolero awatali kutya kwonna missile industry wamakolero agakola emizinga gongedde okubanga gatuuka ku mutendera ogwa waggulu ennyo gwe bageetaagisa era nga bagamba nti beetegese okukola surprises ez'enjawulo eri omulabe waabwe okusingira bategeeza ggwanga lya Amerika ggwanga lya Israel n'aba babawa oba oliawo omwaganya okulumba eggwanga lya Iran era nga bategeezezzaako nti oba oliawo mu lutalo luno benji be lutannaba kubanga tulaba tugenda okubanga tulaba era nga bo balowooza nti olutalo lwabwe lukyagenda maaso n'okubanga lutambula lugenda kuba luzibu nnyo eggwanga lya Israel era nga lugenda kuba lwa bunkenke gennyongera okubanga nfuna ku mikutu egy'enjawulo waliwo emikutu egimu I emphasize tekinaba kubanga kikakasibwa nze kyenkakasako nti F-35 ennyonyi emwe yakubiddwa wabula emikutu egimu giraga nti ennyonyi za America 2 eza F-35 wakati ng'eggwanga lya America libadde lirowooza nti baamala dde okusannyalaza obwengula bw'eggwanga lya Iran zirabika nga zikubiddwa okusinziira ku bakugu bongedde okubanga bakakasa nti ng'ogyeko ekyokuba nti eggwanga lya Russia n'eggwanga lya China kirabika mawanga banywanyi ba mukago nnyo era nga balinnya mu kibuno eggwanga lya Iran wabula wazzeewo okutya oluvannyuma lw'eggwanga lya Iran okukuba ennyonyi eyo gye bayita ya F-35 eya 5th generation bagiyita final boss era nga yesinga okuba ey'omutawaana mu nnyonyi ennwanyi yakasirise etambulira mu busirifu ky'oyinza okuyita tekinologiya wa stealth oba giyite stealth mode ejja kujja etirimbule esule ebbomu erumbe ekette n'okulwanirwane nga togiwulidde emaleddeyo yeyo gy'owulira emazeewo abanene b'eggwanga erya Iran emazeewo abanene mu bitongole n'ebibinja by'abamukwata mundu yemazeewo zi gavumenti eziwerako zizimu kwezo ze batwalira madulo ne zimunona nga yeebase nga tategedde ali mu birooto nga tagiwulidde nakuwadde weeyise oluvannyuma lwa Iran okuba ennyonyi eno ntegeddeko nti n'ago amawanga gabadde gagitijjisa gatandisa ate nago okubanga gatya kubanga buli ggwanga libadde likola omutendera batuuse ku kyeta 5th generation tekinologiya abawa waggulu nnyo abamu baagala kola 6 oyinza okugeraageranya ennyonyi y'omusajja omurasha emanyiddwa nga eya SU-57 kaakati America yonga eyina eno gye bayita eya F-35 kabaka w'obwengula kabaka w'okusirika kabaka w'okulumba mpulira nti amawanga agamu ne banywanyi ba Iran batiddemu bagamba nti Iran webanga erina obusobozi obusobola okugjawo ennyonyi bweti kiba kitiisaamu era kiyinza okubanga ekyamazima si mawulire malungi eri abalabe b'eggwanga erya Iran olw'obulumbaganyi buno projekiti y'okukola ennyonyi zino zibayita eza F-35 ntegeddeko nti yatwala akase kalamba $1 trillion ez'omu America obuwumbi 10 obwa dola za America ye projekiti y'okukola ennyonyi zino ezitalabwa ezitawulirwa ezitayogera kakati Russia babadde bagezaako okulaba nga nabo bongera okwokesaamu bafune kyekimu bwe banga mu Iran asobola okugisalira amagezi nakyo kitiisaamu genyongera okuba nga nfuna okusinziira ku bakugu by'entalo batutegeezezaako nti omusajja mu Iran alabika nga akyusizzaamu kati atandise kulumbisa missiles eza hypersonic mbu feeza esooka abadde akozesa emizinga egitali kyamaanyi kubanga gipenetratinga air defense systems naddala layers ez'enjawulo ampoliza nakugamba nti Israel ina layers 4 eza air defense omwaliriro ogusooka ina layer gye bayita ya Iron Dome ebaka buno obukompolo obutonotono n'emizinga egitali gy'amaanyi egya short range ne bazaako endala gye bayita air David Ceiling nayo y'amaanyi nnyo esobola okubaka emizinga gya intermediate range n'ebikompola saako bu drones kakati omwaliriro oguddako waggulu olwo nno gikwata jambuka ne bazaako Arrow 2 ne Arrow 3 zino Arrow 3
zisobola okubanga zikuba omuzingo guli mu kilometers kumpi ng'ebikumi 4 era nga guba gutumbire mu kibeta altitude waggulu kilometers eziwera 100 mu bbanga kakati baleeta gye bayita R3 wabula okusinziira ku mawulire agongera okubanga geraliikiriza essaawa zino obwengula bwa Israeli butandise okufungulwa emizinga gya Iran girandise okubanga gyesolosa n'okukuba ebibuga bya Israeli olumu nga emizinga gino tegibalabye oba air defense systems za Israeli tezirabye mizinga gino nga gijja oba okukuba omuzinga guno kumbe gumaze okubanga gwalula guvuddeko kye bayita cluster munitions obwongo butonotono bwongera okubanga busasana kati genyongera okubanga nfuna omwirani asabukuludde omuzinga gwe bayita Fatah 2 this is bad tegedde konti Fatah 2 ballistic missile eddukira ku speed ya hypersonic ebeera mu March kuva ku 15 okutuuka ku 20 kye bayita March gye mirundi gye bakubisaamu eddoboozi lyange eriva ku radio 4 okutuuka wali endejje oba ennamasuba namirembe liita waali guno guba gukubisizaamu speed ya mirundi 15 15 times the speed of sound gye bayita Fatah 2 ntegeddeko nti Israeli esindise interceptors emizinga 10 okukuba omuzinga gwe bayita Fatah 2 gyonna giremeddwa okugukuba ne guyitawo ne gwesolosa mu Tel Aviv tegeddeko nti kyannibanga tetunaba kumanya muwendo gwabyononeddwa munda mu ggwanga lya Israeli wabula command center oba ezimu ku command center z'amagye ga Israeli IDF zandibanga zikoseddwa waliwo n'ebiwulirwa nti wayinza okubaawo officers ababadde ku command center eno wakati wa 5 ku 7 either nga balumiziddwa obanga ezifumbe wabwe zivuunikiddwa omuzinga guno gutabudde air defense systems z'omusajja mu America gye bayita Air Terminal High Altitude Area Defense ne Patriot enazo zayongerwako ku ggwanga lya Israeli okwongera okukuuma okulaba nga tali penetrating layers zino na bwengula bwa Israeli. My God. Fatah 2 hypersonic glide vehicle ekireese obuzibu tekwata kkubo limu bw'ogusindika gusobola okuwuguka ne gukwata namasuba ne guddako emasajja ne guddamu ezana ne gwambuka ne gulyoka guwa matoka mu bang nga gudduka ku misinde gy'otalabangako era ntegeddeko nti bw'oba obaze emisinde ng'obalira ku kalimi akabala kilomita omuzinga guno Iran gwe kasse mu Israeli gusobola okutolontoka kilometers 1,800 buli ssaawa emu bweti genda ogabizeemu 1,800 ogabizeemu seconds 6 no seconds no dakika 6 oh my God ensi tetumanyi egenda kukomana byakulwanyisa abasajja bye bakola ekisinza okubanga kyewuunyisa teri radda etegeeza Israeli nti omuzinga guno gujja ne batasobola kweteekateeka kulaba nga bagulumba ekiyinza okugezaako ya Iron Dome kuba yeekola 24/7 ebeera ku alert naye Iron Dome amaanyi ge baagiwa gagaanye David Sling negezaako Arrow 2 negezaako ne Arrow 3 Patriot ne kigaana Third ne kigaana ne gufundikira nga gwesolosa munda mu ggwanga erya Israeli mu Tel Aviv. Bino byenkugamba bibaddewo nga bukya olunaku olwaleero ne Israeli ebikakasiza egimu ku mikutu gyenyongera okubanga ngobere yagyongera okubanga gitulaga nti ku kisaawe ky'ennyonyi y'eggwanga erya Israeli kibaite kya Ben Gurion Airport n'ebibuga ebirala 4 Iran gyekoze obulumbaganyi buno era nti ennyonyi eziyambako okugabira amafuta ennyonyi ennwanyi ku kisaawe kya Ben Gurion yebadde target y'eggwanga erya Iran bwe bakubye tetunamanya nnyonyi mmeka ezikoseddwa naye nga Iran erumbyewo okumanya otalulongedde okubanga lugejja Amerika lugifuukidde ekitalo gennyongera okubanga nfuna Pentagon ekitebe kya Amerika eky'ebyokwerinda kisabye gavumenti y'eggwanga erya Amerika babanoonyezeeyo obuwumbi bwa dola za Amerika 200 okusobola okulaba nga baddukanya olutalo basabe setteeserezo w'eggwanga erya Amerika gwe wa Congress okulaba nti babafunira ssente zino basobole okukuuma n'okwongera okulwana n'eggwanga erya Iran. Era bino byonna nga nkyabyogera amagye g'eggwanga erya Iran gavudde ne googera ebigambo bino wammanga mpuliriza. Selected targets in Akre, Haifa, Tel Aviv and Beersheba
were destroyed by powerful missiles. All American bases in the region were attacked for the third consecutive time by powerful missiles with multiple warheads and precision-guided drones. Bases in Al Salim, Victoria Khalj, Al Udeida, Al Dafra, Al Zakhra, Al Zarq, as well as 5th Fleet and Al Rufjan bases were under strike. Omogezi wa majege gwanga Iran bamuita Mohammed Akraminia yayogedde ebigambo bino nga bucha. Afundikidde agamba kino. In the coming days, we will use new weapons against the US and Israel. Ankufunuliro batokategedde. Ebifo ebirondemu mu kitundu ekya Acre eri gwanga lya Israeli, mu kitundu ekya Haifa gwanga lya Israeli, mu kibuga Tel Aviv kya gwanga lya Israeli, n'ekitundu ekya Beersheba byononeddwa. Tagambye bitundu nti oba tawuni ye Kampala, wabula agambye ebifo ebyenkizo mu bitundu bino byakunyonyodde Acre, Haifa, Tel Aviv and Beersheba. Ebifo ebyenkizo biyinza okuba nga bya kinnamagye oba nga biyambako mu lutalo. Iran egamba nti babikubye n'emizinga egy'amaanyi, powerful missiles. Kwaffe mu lutalo tuzita missiles. All American bases in the region, enfo bases za America zonna zirumbiddwa olulumba olubadde olwokusatu n'emizinga egy'amaanyi with multiple warheads and precision guided drones. Ne emizinga gino gibadde gisibiddwako ebitwe ebibaluka ebyenjawulo nga gikubira ddala nga gilungamiziddwa, precision nga gikuba watuufu, ne drones ezibadde ziragiriddwa obulungi okukola kye zitumiddwa precision guided drones. Precision guided kitegeeza nti bazituma nga bazitunuuliza ebifo ebyenjawulo nga wano wokka we zirina okuba teri walala. Kyova olaba towulira olumu mu nnumba nti abantu bangi bafudde. Precision eyo oba precise anange utalo no lutabuse kati batugamba nti bases Iran zerumbye kuliko eya Al Salem, eyo ndowooza eri mu ggwanga lya Kuwait, Victoria Khalj, Al Udeida eyo ngimanyi, eno Al Udeid, Al Dafra wano United Arab Emirates ne Al Azraq, saako ne gibayita ya 5th Fleet ne Al Rufjan zino ziri mu ggwanga lya Bahrain. Bonna Iran balumbye mu kire kikeeso olunaku olwaleero. Byantalo katoyongereyo. Olutalo nga lukyagenda maaso abamu ku banywanyi b'eggwanga lya America, ly'eggwanga lya German, era nga basinga okuba ne kampani ezikola ebyokulwanyisa. Kati kampani gye bayita ya Rain Metals, CEO waabwe basenkulu wa kampani nategeeza omukutuga mawulire gwa CNBC ebigambo bino, I quote, "If the war lasts another month, we will have nearly no missiles available." Singa olutalo lweyongera okugenda mu maaso, America ne Israel bandyesanga nga tebakyalina missile zibalwanyisa. Kampuni eno ekola missile ne supplyinga amawanga agali mu Bulaaya, eggwanga lya America n'amawanga mu kyondo kya Buwarabu agamu. Iran yali egaza olutalo luno nakunyonya ne kugamba nti obumu ku bukodyo muyagala okuba omulabe w'omunafuye nga akusinga amaanyi, olutalo lugaze, beera resilient, lemerawo mbeera yonna against all odds. Lwana n'ekitono ky'olina, tokwata ku mapeesa go, lutwale week yakubiri yakusatu awo America wotandise omufuna ku ntegetege kubanga tayagala ku prolonginga lutalo. Kati interceptors ebyaddala amawulire galaga Israeli ereke zitandise okukendera, Patriot zikendedde, Third zikendedde, kyokanga production erabikanga ntono. America mukwagala okukuba Iran eno okugimala amampaati agegolozwa omukadde oba n'atambula, bakozesanga missiles zino mu ngeri ya dibudo n'eggwanga lya Israeli. Basomba bomu, basomba basindika, we basulayo, we baddayo, basula ensi n'ebawaana. Kumba obusajja missiles ezimu bwazikweka wansi bwasima meters ezisoba mu 1500 nga bank busters ezisinga zikuba okutuuka ku meters nga 20.
gati zinatuuka kuba zina kubanga zibaluka ebizimbe ne babikuba ne babiyiwa launchers ezimu ne bazikuba obusajja bukyalumba tebupowa. Omusajja omulala omu kubategeera ebyentalo munnamawulire bamuyita Mario Naufal alinya okusaidia America neetera nnyo okuwayawayamu ku byentalo annyonnyodde Iran bwesaba okuludde emiso gye bayita Fatah. Agambye ebigambo bino, this isn't your usual missile. It launches with a solid fuel booster. Shoots up crazy fast. Reportedly past March 15 all the way to the edge of the atmosphere. Then it flips the script. The booster drops off and a hypersonic glide vehicle takes over, carrying a warhead back down. And this is where it gets tricky. It doesn't just fall straight. It glides at just mid-air, flies around 12 to 30 kilometers high, then drops lower and starts making sharp last-second turns. Speed, abuza. Anywhere from March 5 to March 20, that's up to 17,900 kilometers per hour. 10 miles per hour at the speed systems like Andom, Aero, and David Sealing barely get time to react. Hey. So it's not just fast, it's moving all over the place too. The combo makes it really harder to stop. If this actually works as they say, this is the kind of the thing that starts messing with how current air defense are built. Omusajja badayogera ku air defense zino zonna ono ali kusaidia America. Amanyife nga tu reporting entalo zino tubalansinga betujja kama mawulire ne ba analysts abenjawulo ofuna ba analyst nga bali nnyo kusaidia America, bali kusaidia Russia, bali kusaidia China, abali ku kyondo kya Buarabu. Naye bonna basobola okwegatta ku statement emu. Annyonnyodde nze nabadde nkyakuwaako bwibusamambiro nga nnyonnyola hypersonic missile gye bayita Fatah 2 Iran gye yakola nga teri air defense system egisobola. Kati kankunyoleko ku bitendo bino nabadde kugambye March 15. Kati akugambye nti guno si muzinga buzinga, gusindikibwa nga bw'osimbula gutambula na mafuta nga bw'olambira nti emmotoka enywa mafuta edduka. Solid fuel booster. Solid gimafuta nga olaba pipeline zino ezaffe zigenda gatambuza nga gakyekutte bagasimira wali ewamwe ebuliisa abanyoro. Kakati amafuta gano gaba tegannasaanuuka netumbira mu bbanga gagenda gasaanuuka geeyokya ku speed ey'amaanyi era etandikira ku speed March 15. Kyagaye nti all the way to the edge of the atmosphere. Missile eno neeyambuka atmosphere, tuba tuvudde ku nsolo twongedde okuyingira mu bwengulu obulala waggulu eyo gyotalaba. Oluvannyuma then it flips olwo ekyuka. Kakati kino ki booster oba ekigiwaga okusituka kyo ne kimegukako. Hypersonic glide vehicle takes over. Kakati olw'amaanyi gaayo ng'ag'omuzinga agaddukira ku speed ya hypersonic ne gatandika okukola omulimu gwagwo gwagukozesa. Olwo nno ebitwe ne bitandika okuwa amattuka waggulu eyo nga bikomawo bikkirira ne bitandika okuba nga beeyawula bikwata amakubo buli kimwa ekkubo lyakyo. Kati aga nti this is where it gets tricky. Wano we bitabukira, it doesn't just fall straight. Bwe bakifudde olute kyekkata bwekkasi. It glides at just mid-air. Kituuka mu bbanga awo ne kitandika okukyusa amakubo. Ngulu speed zeeyongedde zikyuseemu okuva ku March 12 tuka ku kilomita 12.30 gukyuka bwe guwetaaweta bwe guzungazunga. Kati ne kiryoka kidda ku ttaka ne kyekkata mu ngeri ya lusogo. Olwo air defense system wagisindise ekabasanda okukuba guno gutuse mu bwengula guvuddeko kibusta kino ekigusindika
gweyawudde gumu gukutte Masaka mulala gukutte Mpigi ne bitandika ate okukyusa amakubo bikomawo ku speed y'amaanyi ne babala nti olugujja okukuba we bagutumye okukuba nga guddukira ku speed ya kilometers omutwalo gumu kasanvu mu lwenda roughly gumu kanaana buli ssaawa nga buli ssaawa mu bweti hypersonic ene yafata esobola okudduka miles omutwalo gumu eno speed akugambye abakola air defense system okuli Iron Dome, Arrow ne David Sealing tezisobola wadde okugezaako okwenganga n'okwambala omuzinga guno. Olaba badde bankubira ku ssimu tuwayemu tulabe 075 tuwayemu kutulye naye oba mbaleke nabafune enkya amakampuni gano tukyali mu byalutalo naye amafuta mugetegekere era naye kategenda kuzikiza zino kampani ziri mu bwerinde era zikubiddwa eggwanga lya Iran. Kampuni ya Aramco eri mu gavumenti ya Saudi Arabia esengejja amafuta oba gakenenula amakampuni agawerako agali mu kuba nti galumbibwa ssaawa yonna PIF Saudi Public Investment Fund sente za muwa musoro wa ggwanga lya Saudi eyo kampuni ya Aramco zizijimirizaawo kati bali tukyali ku ebyo kampuni emaze okubanga erumbibwa ng'ekola ky'amaanyi nnyo ku mafuta agagenda katale k'ensi yonna bei y'amafuta egenda kweyongera yo mu Bulaaya bagamba nti edduka ku speed ya waggulu ekigalani baro ekyali tekiweza na $10 kati kiyinza okubanga kitandikira ku $nga $20 okweyongerayo bw'oba osobola okubanga ofuna amafuta go g'ogula n'ogatereka awantu ng'olina obusobozi obwo kikole please do before next week ekyo nkubuulira omwogezi w'eggye lya Iran lye bayita prophet of the prophets headquarter ku kitebe wali annyonnyodde bw'ati I quote the zealous youth and the brave scholars in the aerospace force of the Revolutionary Guard succeeded through manufacturing modern air defense equipment and systems and integrating them into country's unified air defense network in striking the legend of the power of the America F-35 aircraft. Kuna abantu basusa olugambo kati ano mwizi ayiri aba ategeera agamba bwati nti abaana abavubuka embula kalevu abayivu mu ggye lya Iran ery'omu bbanga erikola ebyokulwanyisa eby'omu bbanga n'ennyonyi aerospace force erya Islamic Revolutionary Guard basobodde okubanga mu buwanguzi obw'ekika ekya waggulu bakola ebyokulwanyisa ebipya eby'obwengula ebikuma obwengula bwa Iran era ndowooza kino bakikoze mu kadde akatono ng'olutalo lutandise era nti sisitemu yaabwe ne bagiddusa mangu speed ne bagigatta mu ggye lya Iran ery'omu bbanga kati mugattaganya amagezi ne netiwaaka zonna bakubye ennyonyi ya America gye bawa erinnya erya power of the American F-35 nesirika negwawo